akazindiro kampere balo omulabye. Haleluya. Mwina kye muyize sikuwa muntu kazindalo ng'olinga omuti gw'essimu. Haleluya. Mukama yebazibwe. Pastor omukyala wange nsingako ebigambo. Kasa wasobola omumatiza. Mukama yebazibwe. Nebaza Katonda okuba nga ndi mu kifo kino e Kanani. Pastor ndi musanyufu nnyo mu mutima gwange. Amina. Nze gw'olaba wano oyinza okuneerabamu. Oli nnyo mu nze gwe. Onkozeemu omulimu. Ndaba ninga ali muwe. Mazima oli mu nze. Tunulira ne bawola baba bugingo mwali. Nze bugingo mulaba mwani mu nze. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Nze kwebaza Katonda olw'okuwa ekirabo ky'obulamu. Amina. Tumukubire Mukama engalo ez'amaanyi. Pastor Bugingo onkozeemu omulimu munene nnyo ate sinze nzekka lwakuba ndi wano okuba nti nze n'abatazze gye bali bakozeemu omulimu. Ndi mulokole nali nalokoka nengula emmotoka nengenda nfunamu obuzibu nengwa ku accident nenkutuka okugulu. Nali nva eyo ndi musajja mulimi nali nva mu kiraalo ekimu nga ntiseeko obusa ng'emmotoka naakagigula mpya sinagiteekako mupiira nempita ku kapembeeni neegwa. Kati mu kugwa nenvaayo nenjiyitamu bwe nti nempitira mu luggi kati okugulu kuno nekuseseetuka yali egudde ku bisawo nekuyuza wano. Kati bwe yakuyuza nenvaamu ne bantwalako emaddu ku kitanda nentuuka ku kitanda ne bukya ne bantwala emubende nga bagenda kunteekako kisiminti. Ekisiminti nenkigaana ne wabaako atulagirira abonga okugulu kuno ne tuvaayo ne tudda Kalamba bayitawo Kalamba mu Kiganda nengenda ku muntu oyo yali annyunga n'ayunga okugulu okwo n'amala omwezi nga nzigyeko emitwalo 6 nenzisasula. Yatuwa wiikisi 2 ne ziggwako omwezi ne guggwako ku yokusatu nengamba omukyala nemugamba nze asiddawo nvuddewo. Ne bansitula bulambalamba ne bantwala ewaka. Naye nga sinavaawo waaliwo ebiseera ebyo puroguraamu z'oku ladiyo nga soroti sinagiwulira. Mbeera ntega biradiyo nga mpulirako abawonya abalwadde olwo omutima gunsikasika kudda mu biri bye nakola ki bye navaamu. Era omukulu ono bwe yajja yansangawo ku makya kazze okundaba nenzigyayo essimu yange nengikuba nga tukubira omuntu gwe nawulira ku ladiyo ng'agaba eddagala. Essimu n'agikwata yabadde e Kampala ate n'angamba wali Busoga. Ne mugamba gwe omuntu gwe nawulidde essaawa 12 ng'oli Kampala ate Busoga otuuseeyo otya? Essimu nengijjako nengenda ewaka nenfunako omuyunzi ayajja. Ne pasita nali neebase nojja mu kirooto nali sikuwulirangako nga sikulabangako naye wansanga mu kifo wano waaliwo ng'akayumba bwali obuyumba 3 wano waaliwo akayumba ne wano nga waliwo akayumba ne wano nga waliwo akayumba. Nojja kye wakola wangamba fukamira wansi nonteekako omukono ne muvaamu ekintu muno mu kugulu. Era okugulu kuno kwakutukira wano woolaba kuno kwakutuka. Kati bwe wansabira ekintu kiri ne wavaamu ekiveera ne kigwa.
bwe kyamala okugwa nengenda okukikwatako nongamba tukikwatako nenva mu kirooto era omukyalo wange nemugana nalabye omusumba nemubuuza bakuyita nangamba nze Bugingo nengamba omusumba Bugingo yaani saakitwala nga kyansonga bwagenda okuyita ennaku 3 okugulu kuno baali bandeega ebiti nga kubeera bwe kuti kati ngenda okuwulira nga joint stand okudda okuva mu kirooto n'entambula pasita naliko ebizibu newenjogerera abeewaffe nkimanyi bandaba n'ekibanja kye nasookamu nenkivaamu nenfunirako ebizibu ebingi ne pasita ewange watuukayo emirundi eki ne tutuuka mu kkubo eryali likyamaawo nasenguka ku karituusi wange n'okuwulawo ejjembe mu kirooto naye ekyamazima pasita bukyanakulaba mu kirooto Mukama nkoze bulungi obutenkanya nga bwondaba ndi muntu munaku nnyo naate ndi muntu munene nnyo mu Katonda Mukama nkozeemu omulimu okuyita mu mafuta go mangi Mukama nkoze bulungi tuzze mu kusaba nga baggala Namboole wayimuka n'ogamba nga tetunazimba Pentagon musabe Katonda amale okubazimbira Mukama yanzimbira bwe najja wano okusaba kati ntuuka bali mbuuza abaweereza nga njagala kufuuyisa ne bandagako awo ennyumba kati ntuukawo ne ntuuka okutyamu naye nga kati ennyumba ngeno bagifuuyisaamu nebinsobera nangamba yingira awo ensooka nsikamu ebigere nengenda okulaba balanga bayingire nga bava speed nange nenyingira kati mwene neyingira nengamba Mukama ennyumba ngeno ddala nze ndigizimba naye Mukama yagizimba Mukama ankoze bulungi ampadde amaka ampadde ettaka ampadde n'ekidduka wansabira nga ndi awo naleeta emmotoka yange lwayita aba boda boda nali nvuga boda boda wanteekamu amafuta nali mpaakinze awo era ne katikitooku bakampeereza era njagala kuweereza oyo omusajja asala butikitooku ekirabo kubanga tukola bulungi ajja kinone wano Mukama akutuweera omukisa bankola bulungi kuba bwe mba ndi awo ndaba pasita wange ng'ateekako amafuta musumba amafuta go gansonga amafuta go gansonga nnyo gatukozesa boogenda naye gatukozesa otukoze bulungi bwe nagateeka ku pikipiki ate gwafuna mmotoka wagateeka ku mmotoka nali wa boda 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 nagivaamu nenzera mu kulima nenkuvaamu nenfuna ssente nenzera mu kukola mu kuyita mu kusaba era emmotoka lwayita aba boda boda nagireeta nakati weeri wansi awo ewandiiseeko Mukama wafaayo waliwo endala ewandiiseeko Kananirani waliwo n'endala kitwale kati musumba ndeese eyo embuzi ngikukwase nkwebaze Mukama okuwonya Mukama yakuwonya lwa nsonga omukulu ono yankubira essimu oyo mukwano gwange nnyo nangamba pasita bamukubye amasasi nakaaba nenvaayo nenzikirira mu nnimiro yange awo mu mwanyi amanyi abantu bantawanya nnyo wagategedde agagudde ku Bugingo wagategedde buli omu abuuza nze ku kyalo kuba nafuuka Bugingo nenzikirira nembeera ku tikitooku naye bwe nagenda okulaba kafaane ke basooka okutukasukira bakutukasukira ng'otudde bwoti nafukamira mu nnimiro nenkubira Mukama engalo nenga Mukama webale okuwonya omusumba kubanga singa waffa amazima nze naaliweddemu amaanyi kubanga olina engeri gy'oweerezaamu Katonda n'owaayo obulamu bwo okuva lw'oyingira wano ssaawa
5 mpaka 12 tewali mulala akikola mu Uganda. Ninako abavubuka bagenda kukola embalirira y'ebigambo by'oyogera buli ddakiika, bakubiseemu ebigambo by'oyogera buli ddakiika na buli ssaawa n'omwaka, balijja wano bakwera obujulizi. Kubanga oyogera ebigambo buli katikitiki n'ekigambo buli katikitiki n'ekigambo okumala essaawa ezi ng'oyogera. Era bakutunuulya ne balaba nti ebigambo by'oyogera okuyita mu kamwa bisinga essaawa z'otayogera, essaawa z'oyogera zisinga z'otayogera. Mubyeteerereze. Essaawa z'omala wano ku kituuti ng'oyogera buli ddakiika ebigambo ebifuluma bingi. Mukama akukole bulungi. Era Musumba nga nkyali wano njagala kuweereza muzeeyi wo ne mukadde wo, njagala kubagulirayo ente. Oba ndikuleetera ssente, emmotoka Mukama yazimpa, oba ngiteekemu ngireete, oba nzije nkuleetere ssente, gwona nsalirawo. Leeta ssente kati kange ne mbakubira essimu. Naye gwe bali ku service. Bayinza okukola ekira naye kati bali ku service. Bombi obawadde ente emu. Bombi mbawadde ente emu. Nabo babeereyo baginywemu amata. Ojja kuleeta ssente. Nja babuuza ewaabwe ente ekula ssente mmeka ze mba nkubuulira. Yes sebo. Kuba mutuufu olumu omuntu omusiima ng'avuddewo, nenjagala kwebaza abazadde bo abaakuzaala wadde bakukasuka naye Mukama ye yakikola. Nga bw'otera okubyogera, ye Mukama yalina ensonga. Bangi abazaalibwa obulungi nga bali bulungi naye ate nga tebali bulungi, naye Mukama yalina ensonga lwaki yakulekawo. Nze mulimu bwe nkulaba ku TV era Mukama ampadde omukisa kati nkulaba maaso ku maaso n'oyogera ne mpulira ebigambo by'essaawa nga tonaba kuddamu kye wasoose okwogera. N'oyogera ebigambo okumala essaawa nga kye watandise nakyo tonakiddamu. Eyo likodwa wano gw'okyasinze mu ggwanga lya Uganda. Ekitiibwa kyani kya Yesu. Kale tuwe ne bali nsanyuse. Njagala kwebalizaako bakadde bange ente. Mbadde sinafunayo muntu ampeera bakadde bange ekintu. Era Musumba nga sinataka zindaalo watuuka ewange mu kirooto, njagala kugattibwa n'omukyala wange. Oyo nno yali Yesu. Yali Yesu naye yayitira mu ggwe. Anti era ayitira mu baweereza be. Nga nja kusaba lwe tuligattibwa si bobeere ku mugolo gwaffe. Mugattiddwa ddi? Tujja kuteekateeka mu maaso eyo, kubanga olina kye wayogera n'ogamba nti gwe omuntu tasobola kuwa kaadi ng'obudde buweddeyo, naye tujja kuteekateeka era nkugambye nga bukyali. Tongambye nga bukyali naye ongambye lunaku ki? Ngenda kujja ndikutegeeza embaga njugambye nti tujja giteekateeka era ndikoma nkutegeeza obudde bwe tuli bataddewo obutuufu. Amiina. Neeyanziza Musumba. Amatooke nga leese. Ekirala kambabuulire Musumba kye nakuyigako. Wagamba nti omuntu abasezi bwe bajjanga nga baseera amatooke ng'ayogererako ebigambo, kati gwe n'ogamba naawe dda mu mmere yo yogera oba ttooke lyo naawe eragira lino ligambo eriseddene, lino ligambo eriseddene, jangu ogalabe. Kubanga bo batambula mu nnimiro zaffe nga bagamba lisettono. Lisettono nze nange nagasabira gassamba ne mbadde njagala bagasumulula ogalabe, gano nagatemye mu mmwanyi zange. Gano geegeri mu mmwanyi. Ga mu mmwanyi. Gwasaalayo gy'ogamba lino liseddene, lino liseddene, lino liseddene, nze ntwala akadde n'ensabira ebintu byange. Katonda wange. Amagezi genkugjeeko. Bwe naawe ogenda kwogera n'ebintu byo owa kamera zoominga bulungi gana amatooke ddala gava mu ssaala mulisimbe waggulu eno. Natuukako nengasaba mugezeeko tulabe. Gano saala zo byolagera liseddene, lino liseddene, era nakikola nengamba lw'essaala zo njagga kwata nga leeta ekkanani. Mumpe omuguwa gw'embuzi ngikwate baaba. Nkwasa embuzi yange. Yino Musumba. Amiina neyanzize.
neyanzike wakyetegereza mwana we naye musumba kakukwate nako mukama webale ente y'abazadde bange njikuwadde n'omutima gwange nkyogeddeko ne mukyala wange nze musumba gw'olaba wano siitangako ku taata amatooke mugakwata empola teganogoka na buli munwa oguba gugudde mu kkubo mugulonde essaala zeezo z'ogamba basabire ebintu byaffe byebyo musumba by'olaba byendeseeko mu maaso eminwe mugizeemu byebyo neera ngambye kankuleetera olyeko olw'essaala zo alowooza nti saavisi eruddewo genda n'omutima gw'omubi neyansiisa neyanseke muleete emikono mukama abampeera embaga ey'ekitiibwa ayongere obbagaggawaza abakolera embaga nga mu famire zammwe zombi tewali yali agirabyeko ewaabwe mu linnya lya Yesu abawadde ebidduka abongerere ddala ate mu luka zammwe zisikirwenga ezizisinga mu linnya lya Yesu amiina neebaza mukama kati bano baabawereke